oli muganda wa president Museveni oli mwala wa Sam Kutesa bayina sente bayine mundu ompulya bulungi mukulu kulisi ekunyonyola kitegeeza go omuntu alaba ekifaananyi kusigira ekifaananyi takaluka 221 security egenda kuba improve nnyo akaluka 221 Bobi Wine ajja kuba agudde konazo tumukubye aweddewo polizabo jinako tozubuza Bobi Wine ajja kuba agudde nga abavuka bategedde amazima nti abadde abasiba kiwanda ina jaba twala ne bya avuka badde bakozesa amanyi mangi nga Bobi Wine bamulaba ngo omununuzi paka bamuguddemu nti mubbi ne yenonyeza bibye 221 bana Uganda bagenda kwagala nyensi yabo kusinga kati bajagala kubanga abantu abalaba ku mirembe gyabo bote abantu abala ku mirembe gyabati tokero lutwa nga Museveni alwana anune gwanga mu bisera bibagalo tuzaayo tebajja kukikkiriza gochasobola kungati mbugga asobola okwagira Bobi Wine bajje boche TV nevewo onyamane gwa bakufiriza emirimu ba producer bafiridde omirimu gochasobola ngamba agenda okuwa ati Bobi Wine ayoleza mu violence kwanze mbadde master of violence tobadde ngo biraba nga nekulula ku mifaliso ibadde trend yafe okibadde kige wali bibadde nga bigende kusiga bavubuka buchayi twalinga tukikola omuvubuka akolabireko sigo naye yekyawa akole kyokoze eki okitegera bulungi ekunyonyola kubanga akabadi kafe twategera nti Museveni ayine mundu twategera nti Museveni ayina sente kati katwekyayewo ekya abavubuka naye kati fabadde kye kyakwetera okukyusa endowooza ekyandetera okukyusa endowooza kutwaba Bobi Wine nga talina gyatwala ggwanga kulaba Bobi Wine nga baganda be abaprotectinga nnyo naye tabateeka mu bino tiza bajjo mba ngenze nenkola demonstration tulaba Julius Warakira kwa Julius Warakira yakulya structure yokola obuvuyo ompulya bulungi obuli inside baba kwata abitex bamukubati ya gas tulira bayo ku family ya Bobi Wine nomu olabayo bana bakifesa ababona ate baleeta sente bana tubeera bira fenga bana yasinzo okuleta obuzibu ti Bobi Wine adidde amaziga nenda kuyaba na Uganda n'ebizibu byabwe yabigaggawaliremu ompulya bulungi ebunyonyola neyerabira nti kyabadde alina okukola wandi badde omanya nti bajja ogwe muyaye wange jangu tutule tutemetemetobe nga abantu bemagere bafunako osobola okwebuza polisi bwetubanga ddala tubadde ku mulamwa gwa kukyusa ggwanga mpa achievement Bobi Wine yakoze emagere ekyaddondo njagala ogibulira alaba TV nga tunaba kudda ku achievements zakoze gwe yali mu nkambi eyo gwe omu ku mwa kakati omuntu alemeddwa omuntu alemeddwa okulaakulanya constituency wadde okufunayo kaddamu kente abantu bebanywa wadde okufunayo kabowakola akamu ng'asobola okufuna milioni 3.5 mu parliament nga talina wadde akabina k'abavubuka kereetaddemu omutwalo 2 nga n'abamuyira omusaayi mu lutalo balita Nabukenya Bayasini Kawuma Badani Kyeyuna abaana balomba bulombi ndowooza mubira ku Facebook Segirinya asonda kawunga mpuliriza tonsaza mbye nkunyonnyola Segirinya asonda kawunga abaana b'omulwanyi Bobi Wine bafuna ekyokulya naye nga gwe balwanirira ali afuna sente z'abazungu government ya Norway muwa sente parliament emuwa sente bawero wishes bamuwa sente omuntu atalina mutima kulaba nga change asoka giteka ku bana bamuliranye kulaba nga change asoka giteka ku bana bamufiiriridde kulaba nga change asoka giteka ku bantu b'ekyaddondo omusubira okukyusa Uganda ebizibu byoyogera byaliwo ng'okyali muwagizi wa kati nendokoka ati kugambi nava mu sitaani oli yali Lucifer ne muvaamu kati kyokozeewo kyenkozeewo ndi mukunganya bavubuka ndi mukubasakira Mwanda bempiji ngakunganyiza abavubuka ne basuuza nti ebina byatugera biteeka mu sente ngenda Kasanda ngenda Soroti ngenda Serere ngenda Gulungatambula Uganda yonna nga ngamba abavubuka muve mu bikola bya violence twegatte twekulaakulanye kubanga change kitegeeza kubanga olina omutwalo mu nsawo change kitegeeza kubanga omwana wasoma change kitegeeza kubanga olina sente z'eddwaliro change kitegeeza gobera Bobi Wine ofira ku boda kati obadde okimanyi kankwera logiki mutono nnyo kanjagala mukakooti ngetereza kamera gobadde okimanyi bana Uganda mwaba wansi mufira bwe mumanyi muteba Bobi Wine project omanyira leta Bobi Wine ekyaddondo Kayihura ne Mama Lumumba beba sponsoringa project za Bobi Wine kati tubere realistic kwaje katogera amazima singa dala Bobi Wine abadde threat eri president Museveni ebyaddala New Vision esolo kuwa front page ngazemwa Monitor esolo kuwa front page na controlling media ya Uganda ani aji controlling media ya Uganda ya government New Vision is a government entity ne labe esolo kuwa Bobi Wine front page kakati ngogamba kakati mpuliza abana bagenda kasokete wa full figure katononyo kasokeze wa full figure omusayo gwayika mu kamifuke NRM tugenda mu kaluka abona 221 tukubire tochi kye tuba tusuubira tewali musayi gwayika olw'ensonga abantu bana bafa anti erindako njagala okutegeeza banna Uganda era nze saagala kulimba banna Uganda njagala ngambe banna Uganda nti bakwate obongo wa mindset yabo bennyini buli muguyu na Uganda oli mugagga nnyo muwadhani olw'ensonga ki buli munna Uganda wazaalibwa ng'oli mugagga teri muntu gwe bazaala ng'agenda kubeera mugagga tewali gwe bazaala nti agenda kubeera mwavu lwansonga ki nti wava mu lutola mama wo ng'olina ki wava mu lutola mama wo naki tewali kye najja nakyo kitegeeza nti wavaamu ng'oli mugagga
lwakuba abaana bemazeemu amaanyi mwemazeemu essuubi ne muva ku ndowooza yammwe mindset yammwe n'ekiwuka ne mulowooza ebintu ebirala nti president ampe ssente gavumenti empe ssente gundi empe ssente nga tonnabagamba president akuwe ssente oba gavumenti kuwa ssente nakwesimbawo. Njagala ombuulire gwe gavumenti ogiyamba otanga ensi yo owo omusolo gwaki Uganda tuli emiliyoni 45 njagala ogende ku gogogo gulinga abantu abawa omusolo njogera kotini namba bali emiliyoni 2 njagala okwata emiliyoni 45 oba 5 ne budget yeggwanga Uganda ogikubisemo ogigabire buli muntu olabe kyofuna. So njagala kugamba abantu nze kintu kiri kimu tumanye kye tulina kukola nga ffe bannayuganda okusinga okudda mu ntalo okudda mu kwesimbawo. Abantu abo abalwa nabo mbuuza bayina ensonga zaabwe nga bo era bayina ebigendera bwabwe nga bo. That's why bebeesimbawo si gwe weesimbawo owulira muganda wange bebeesimbawo era bebalwana era singa gwolaba nti gwe wakabi nnyo lwaki si gwe weesimbawo oza lwaki Bobi Wine yeesimbye kuba president lwaki si gwe weesimbyeko kitegeeza ayina ebigendererwa bye nga ye era ayina kakundi ke yenka project ke yakola eno government nze mbagamba ntina opposition lwa nsonga ki lwaki olina mind ekulowooza nti opposition yentuufu yo tegedde ku kintu bwe batuufu bo babaddewo ebbanga ddene nga balwanyisa Museveni nze najja ne mbagereza ebintu wano nga 5 ne mbagamba Bobi Wine abadde ghetto president emyaka 10 mu ghetto ndagayo kye yakolayo oba yasimayo akasaawe k'omupiira oba yateekayo ddaamu yasimayo oluzi. Omanye abaana abali emagombo lwa Bobi Wine omanye emizimu egiri emagombo lwa Bobi Wine omanye abaana abantu abafudde lwa Bobi Wine omanye abaana abali mu mocharo lwa Bobi Wine omanye abaana abali mu abo lwa Bobi Wine. Buli mwana gwobuuza no muvubuka lwaki onyonjaga nti Bobi lwaki onyonjaga nti Bobi listen weka bwe tuba twogera wambuuza kintu njagala nkuddemu ku mpewo twatwogera ebintu nga kuba tutuuleza bannayuganda so njaga twogera ebintu nga bina facts. Bobi Wine yakola mu ghetto anti yogera TV weni Bobi Wine alina omwogezi we so bwe tuba twogera njala twogera ebintu nga biri facts even before Bobi Wine atanajja sagala kwogera ku Bobi Wine sagala mukola promotion njaga yogera ebintu nga bina facts. Nkubuuza kiki yakola abadde 10 years nga yegata oli kuchanjaga ogambye nti omuntu amwana akwesa drugs aga Bobi Wine okay it's okay ati njagala nkubuuza ekyo kimenyewo Dr. Chiza Besigye amaze emyaka 25 nga lwanyisa President Museveni siwe kiri ye doctor mulamba tumumanyi profession doctor njagala ondage clinic gyazimba mu ggwanga Uganda kebere pharmacy nti eno ejjanja bana Uganda either ejjanja befudisiboka tufune okusemererwa nti munnange tunamu akalulu ajja kuzimba clinic nyingi petrol station teziri ozinya mafuta ga bwerere Besigye kiki yakoza amaze emyaka 2 mwegi aga Museveni mbya mulwanyisa kitegeeza tusuubira mu kalu kabiri abiri Lukwago road mayor Lukwago yakulya kesisi lwaki Lukwago agenda ku bizimbe bigudde ngate yasayininga contract ezigenda ba engineers lwaki kizimbe kimala kugwa n'agenda Lukwago si tuogere facts mu kesisi emulimu kyo kugamba njagala abamu director fiscal planning which is okay ani akulya kesisi that's my question ani akulya kesisi mulimu executive director ani asayininga contract z'aba engineers executive director oyine kirwadde ku mutwe katomanya kije tuba tusuubira mu kalu kabiri abiri mu uliriza njagala kugamba ekigambo kimu era njagala ogamba na Uganda bategeere ekigambo kimu ensi Uganda yense kyasinza okubeera ennungi Katonda yali agiwadde omukisa najwa omukulembeze omulungi Bayibuli ekugamba nti mu ngero 13 negamba nti ensi ekyusakyusa abakulembeze tekulaakulana ate teggwamu ntawo na buvuyo naye bwefuna omukulembeze omulungi alwa mu ntebe Museveni aludde mu ntebe waliwo ensonga wakyakyali mu ntebe y'eggwanga Uganda era wakyakyalina obuyinza obutale obukulu buva eri Katonda era Bayibuli egamba nti muwenga abakulembeze ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda era bw'ofollowinga obukulembeze bw'Abakabaka Solomon baani balwa nnyo mu ntebe era obukulembeze bwabwe bwaleeta abantu bangi lwa nsonga ki Museveni ajja ku bukulembeze nga Uganda erina abantu emiliyoni 5 owulira Fulfiga yogera facts millions zali 14 which is okay zali 14 weyajira it's okay essaawa ya leo tuli emiliyoni 5 abawandiise oba na mu 5 abawandiiseeko buwandiise it is 46 million which is okay sifudde eyo okabe zali 15 it's okay ze sifudde eyo nakugamba ekigambo kimu tuyina emiliyoni 16 balwadde ba AIDS balwadde ba sirimu tuyinayo abali miliyoni 10 Fulfiga wavude ku mulamwa sifude njagala kutegeeza lwaki akalulu kali kakoze eki akalulu kali balwana lwaki kati mpipa pa balwana eyo question jomboza ya mwana muto kiringa onogamba mwana tonoli emmere oba nonya chai NRM bayina ebigendererwa byabwe lwaki balwana President Museveni avaina agamba he is the master of violence bayina ensonga lwaki balwana bayina ensonga lwaki bebesimbe lwaki sigo wesimbawo
kintu sikya kwesimbawo ekituufu kiri nti it's on record 4 people lost lives abantu muvuyo obwalisomesa eggwanga NRM ng'ekibiina ekiri mu bukwi mu bukulembeze bw'eggwanga muliriza kakana mbadde nkyakusomesa oŋŋambye pulezidenti yajja mu bukulembeze ng'emiliyoni ziri meka zaali miliyoni 14 katulina meka njagala ngendere ku bibyo 46 zeziriwo omanyi twawera tutya omanyi lwaki abavubuka bangi ovudde ku mulamwa ekibuuzo kyabadde tukubire tooki kakana okusinziira ku buvuyo bwali mu NRM ekibiina ekitwala obuyinza lwaki kiki tuba tusuubira mu kalulu ka 2021 ebbanja okugamba mukama wa mpaata omulimu ogusomesa bajjo yakizeemu bulungi naye oli eno mu ggwanga Uganda buli muntu alina endowooza alina entegeera ye ne ssemateeka w'eggwanga akugamba mu kawaayiro 4 article 17E kagamba nti buli munnayuganda wa ddembe era mu Muganda lwa kimukakatako kweta mu nsonga z'eggwanga Uganda bwe kyetagisa ate wadde okuwagira okukola ki article 417E wuliriza kakati gwe bonza mu ebyo tukubire tochi tolooza ndokutamukwata tuba tusuubira mu kaluka 2021 lwaki omutwala mu 2021 lwaki oŋŋamba katikana kaliwo lwaki nkulaga nti no wano tewaliwo opposition lwaki nkulaga nti abo balwana njagala nkukwatira omuntu nga mukazi we Bashir nkukwatira omusajja nga Alan Sewanyana balina brandi zaabwe ze bazimba nga Alan Sewanyana abadde mu parliament emyaka n'emyaka asinga ne Bobi Wine because Bobi Wine replacement sina mubaka it's a replacement mu parliament tanaba na kumala emyaka 5 kajiberena it's a replacement you know Sewanyana abadde yebbanga nebbanga ongambo tanti Sewanyana agenze ne yetaba mu Kadingo Boys agenze mu Firebase akinderi abadde omuntu abadde asobola okustandinga nga ali strong yekana wangula mbazi Kazibwe Bashir muvubuka asobola okustandinga abaddewo ng'ensemula basobola okustandinga nga Kazibwe Bashir lwaki agana yegatta kuwambala ebigo ebimyufu ne bakwata agakabuuti ne bagatungako agapeesa gakabuuti z'abafu ekibuuzo kikulemye okuddamu katugende ku kirala ombuuzizza bwoti tukubire tooki ku kiba tusuubira mu kalulu ka 2021 okusinziira ku buvuyo obaddewo mu tewali buvuyo obaddewo nenkugamba nsonga ki tewali gwe mind ye nnafu kubanga obwongo bwo bulwadde olina ebirowoozo bigamba nti nno wabaddewo akavuyo nenkunyonya nenkugamba abantu abo si buvuyo buli omu alina kyalwanirira byensonga lwaki bebeesimbyewo si gwe weesimbyewo era abeeko balina ensonga zaabwe buli muntu anoonya kufuna nfuniddewo mbaddewo ntya negamba zusukusa mindset yo nga events Andrew Mukasa wiiki ewedde twatukomekereza wiiki ewedde mwakola okwekalakaasa nga mugamba nti mukooye okubeera ku muggalo era twalaba n'ekifaananyi omu ku bantu bamwe abaali beekalakaasa ng'ali bukunya amabaala buli kimu President Museveni yagamba bikyali ku muggalo mulina nteekateeka ki nsookera ddala okwebaza Jeno Kayanja Honorable Nakiwala Kingi Jeno Salemusale ensonga eyazingiddemu kuba ekintu ekibadde kiruma bapromota tebalina bizinesi ndala tebalina ofiisi ndala ensonga yaabwe nti akajji kano bajja ekyokola ki ekyokulya era ekyaleetera abantu tosobola kweyambula nga tolina bulumi ku mutima njagala amazima tugakkirize ngaki ng'amazima nti bano abaana era omujaasi aba mujaasi Jeno Kayanja ensonga ezo yazikutte bulungi nti bano abaana balina ensonga tebajja kgenda mu bwakifeesi tebajja kgenda kumenya supermarket tebajja kgenda kubba wala balina okulaga obutali mu mativu zaabwe batuuse message yaabwe ya pulezidenti naye ng'ekyo nakireetera ignorance ti abakozi ba gavumenti mulemedde okukyusa mindset z'abannayuganda okubagamba nti lwoba n'ekizibu genda mu ofiisi gundi ne gundi yesolvinga ekizibu ekyo okugamba nti abavubuka buli muvubuka nda bakwesi TV njagala otegeere tebakulimbanga nti waliyo pulezidenti agenda okujja kuteeka omutwalo mu nsawo tebakulimbanga nti waliyo nabbi agenda okujja ozuke nga sente ziri ku bulirivu sente ezisooka olina kubanga oli mulamu bwe bugagga obusooka obugagga obwokubiri olina kubanga kyolina mu ngalo kitwalanga kapito tugambe olina singi 2 osobola okugenda n'osuubula obutungulu bwa siringi 5 n'omanya nti nfiisi zaawo singi 15 n'ogenda nowegayira fulufiga nomugaba nompaawo nteekawo obutungulu bwange buno bwensuubidde bwa siringi 5 bwe nnakola nja kusasula leeti bwe bugagga obutandika naye bana bannabyabufuzi batadde mindset eraga nti olina kusooka kufuna milioni 10 ogaggawala bannabyabufuzi batadde mindset eraga nti olina kusooka kubanga okola bukozi ddirwa bwanga tulifudde lya ddiiru tulebadde okugamba abavubuka teri muntu agenda kukyusa bulamu nga gotosoose kwekyusa bulamu bwo kati bapromota kyembanenya kukozesa kwokya bipiira kugenda nga beekalakaasa
kuleta kesi mu kibuga ne batasoka tuka kuli office yalegi nokola ekintu ekyo Bajjo ebintu by'oyogera soko leke tugende mpola ebintu by'oyogera gwe ova ku mulamwa gwe gwevuddeko gwe ebintu by'oyogera gumwe yali abikola wetikanga wana emifaliso n'ogenda najjo kugambye eri yali mission y'abazungu batugamba nga mugende mu ekyaya abantu mugende mukuma omuliro mu bantu kati era kyovolanga ne Bobi Wine Chairman Nyanzi tebakyasobola genda kulinya ku office za NUP because batunze kati abavuka bagenda kuboocha kati olina kuvuna era buli Uganda nabe ebikolwa ebyo olina kuvunaana Bajjo olina kuvunaana Abitex olina kuvunaana Bobi Wine olina kuvunaanya Chairman Nyanzi tifa bakuma omuliro bavuka abo kati abo batuzotoweredde osobola otandika ekino kikulu n'oluzinga control Bobi Wine takyalina control ku violence Bajjo sikyalina control ku violence oba alina kujalo nga ku STV n'ensomesa abavubuka okwekalakasa kibi Jokokala siro so mulimu okufa. Is it because mwafuna 1.2 billion ezali chivulu cha Bobi Wine? Ate musajja gwe, bade nkusubira kwa munamawuli ali professional. Ezo bazifuna. Mpuliriza. Nade nkusubira munamawuli okubanga oli professional. Ba promoter bafuna 1.2 billion Bajjo na Abitex twali. Ninga promoter bazifuna. Ba promoter bazifuna. Ompulya bulungi. Kakati mpuliriza. Buli promoter mumugende mu mistaking ebintu bino. Bajjo na Abitex tufuna nga kusente za challenge wa Bobi Wine. Era yaga omuntu enali record. Ekati musabira yapade kusente za challenge. Bajina babi zinafuna sente za kyepukulu zinafuna sente bintu binakolera ministry ompulya bulungi ate nga biri ku contract ate nga biwandike bulungi tebasasula nga ku Bobi Wine era kisinga okunduma kati tugumidde ebifo ne propaganda gwe batekako gwe muyina ne Bobi Wine atusasula nga ate atubba bubbi sente n'atusasula nga ate atunda butunzi kadi n'atusasula nga avudde ku maanyi ga people power nadda ku NUP power ne tubuzabuza bana Uganda bagamba ne twagala NRM twagala FDC twagala DP mpuliriza buno byakugamba twagala Jema ne tuteka ne tujja ntukuba Besigye nagwa ne tukuba bakabaka ba Buganda nga bagala Busula bakabaka tagwa kuba yava wa Katonda ne tukuba bamugisha muntu ne bagwa kakati tebakulimba nganti ngazo omuntu omubugumyemu tinsobola kwegatta ku muntu ayagala okuba nambe Bobi Wine ayagala kuba nambe emu namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 namba 8 tayagala kufuna muntu wa mekazi obashire yo mulaba Bobi Wine tasobola muwa ticket because amanya ine linnya yeka sakulango inenya kulabanga agenda okuva mu ntebe kati bwe navira ku Bobi Wine mpuliriza to mubuzabuza Bobi Wine yalabanga kasitoba ngo ine linnya ngaka milioni obogenda kumuli awo kulanga tali mu change ali mu kiwadi obuchayi boyine ni Bobi Wine muchayi ati buva ko ekyo change ogera kati leko mubuza ategere Bobi Wine kasakulango ina amanyi akulabanga threat si wanchuka chuka taina chuka mu mutima gwe wabulate omwana yokuvadana bugenda mu music azenga abuzabuza bana Uganda nga bazanyira ku bizibu byabwe agana ku bolimba nti oburute butwawula nga yagala kulaba ensemu labi ompulya bulungi gwe kulisiye kunyonyola kakati bana Uganda njagala mugula obongo njagala mugula amatu to omuntu agenda okweta kintabanga Bobi Wine omuntu ngono leta change okole bikamusomesa kati eggwanga omuntu ngono leta change olina kubanga respect ga change mpuliza bulungi Bajjo mpuliza bulungi bana Uganda balaba era bagobera ensonga ezigenda maaso bakumanya oli musajja mukulu emyaka gy'omaze kyogamba change ogiraba omaze kusala deal ovudde mu opposition n'ogenda mu NRM lwotegedde nti bannayuganda beetaaga ebintu ebyo ate nkubuuziza nagambye twali musajja ate nga gwe gwomu abaali bakola ebintu by'ovumirira ku myaka gy'olina lwotegedde nti kati bannayuganda beetaaga ebintu by'ovumirira Bobi Wine lwategedde nti NUP ye solution ya Uganda yatandika na people power NUP is a political party. Between me and you, saka atoyogere kujubisa bapuliza. Bobi Wine yatandika na kibiina ki? Yatandika na yali agamba ki? Yatandika na kisinde. Yaga yagamba nga tebiina by'obufuzi kye kizibu kya Uganda. Yatandika na kisinde. Yachogera. Yatandika yagamba nga ekizibu kya Uganda bibiina byabufuzi tafundikidde nga akoze kibiina kya byabufuzi kalosobola kumuza question eyo gwe tubadde mu byakifere Bobi mufere ndi mufere Chairman Nyanzi tubadde mu byakweyi yakatwala sente kati nenda bwekitanga nenenda mpuliriza tubadde fena mu kwe musajja gwe siwagira Museveni wa sente na bino byenjogera wantanda bangakwadde okunkubira essimu njogera ebintu bino okukyusa nyamba gwe atamanyi nyamba gwe omuvubuka ayagala okubuuza ebibuuzo by'otamanyi nga wandisosola obuuza Bobi Wine lwaki yakoze NUP nafa mu people power si kyatandika nakyo natandika mba gatwekalakasi kati mbagambe okwekalakasa kubi kubanga nali mmanyi ngobeera Bobi Wine alina omulamu ogukyusa eggwanga nali manyi ngobeera Bobi Wine nga agenda kumpa byendubiri okufera nagezo okulaba nga tuli mu kiwani tuli mu kufera bufezi bantu kankubuuzeemu gwe muvubuka gwe singa Bobi Wine abadde ayagala kyenji kikyakoze ekimala okujjako President Museveni ekoboko gyali bwe babadde bagaba kaadi za NUP tebeetoolodde mu Kampala NUP kabiina k'Abaganda kufereramu bantu kubabba ssente ekaseesa wakudde mubaka wa NUP ekyo kirinako obukakafu nkirinako obukakafu kubanga baseggona baseggirinya bakazi b'ebashiri kantu kawe ka business naye kati ate agezaako kugula obwongo bw'abantu mpuliriza NUP wagiwuliddeko embalala nti yafunyeyo omubaka
Nupu wajiwideko nti ekotedo yafunyeyo omubaka. Gwe abannayuganda mulina amagezi gazibuka bwongo. Kulaga nti twakola akabinja k'Abaganda bokka. Okulaba nga tukangakanga Museveni atuwe ssente. Okulaba nga tukangakanga tubba ssente z'Abazungu. Mpuliza gwe bulungi kunnyonnyola. Okulaba nga tubazanyira ku mutwe twegaggawaze. Omuntu ayagala obukulembeze sawa zino batakola kibiina ky'ebyabufuzi yandibadde asigala ku kisinde kuba Museveni yali atidde abavubuka batamanyi kaseera mmala abamasuti basegula n'amanyi ekyo kiwedde. Ate era omuntu ayagala omuntu ayagala obukulembeze omuntu ayagala obukulembeze yasobola awulira bajja kumpi kaba tugende wa fulufiga ngenda kuva ku program omuvubuka tanzikiza kumala ngenda kuba anti engeri gyogera genda kagendoka ngenda kuva ku program eno sijja kuba mu byakisiru takukiriza kumala point yayagala abuliza ngenda kuva ku program uliriza muzijagala nkubuuza katugende mukumulako tukomawo ne fulufiga nga tukyaliwo tukyalina omwannyo bogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga tugende mukumulako n'oluvannyuma tukomewo.